gy'amawulire ku ssaawa zenne 10:30. Mitwe gy'amawulire ku Nabicu Manze Nabicu Salima okuba nti nje kutuusaako. Enguudo mu Busoga zigenda kukolebwa omwaka guno. Omukulembeze w'eggwanga akakasizza ku luno lugenda kukolebwa olw'ebudondo oludda mu bitundu by'e Kamuli okudda mu bitundu by'e Bukungu, Iganga okudda mu bitundu by'e Luuka wamu n'enguudo endala. Mu Butanwa taata azze Rivansi n'atomera omwana we n'amuttirawo mu luggya mu disitulikiti ey'e Budaka. Ate poliisi mu disitulikiti y'e Buyikwe etandise okunoonyereza ku bubbi obw'emmundu obwakoleddwa mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Gibadde mitwe mbadde Nabicu Salima. Omusajja nkoko mweru akitukoze ku mukolo nkoko mweru enkoko mweru newa president yategedde atya nkoko mweru akoze bulungi amumanyi ani semberero muzindalo bugamba akoze bulungi abawuliza ajja gamba Nabicu tetumuwa muzindalo kwogera amumanyi nkoko mweru Nabicu sabo nkoko mweru bamugyewa kubanga tumanyinga MP singa muvunuzi mbale simulanga vunu alabika ninga akoze bulungi alabika yaliko oko mu kyaki koko mweru sebo yekubidde akalanga awo muzeyi n'agamba tugende mu maaso ne bwokuba akalanga kasabye yogedde byenjogedde omanyi nkoko mweru okusinzira ku ngeri gye mulabye ng'avunulira President Museveni kindaze nti asobola okukola kyaki nkoko mweru asobola okukola kyaki obalina n'aba interpreter wali nga pastor bwa ekigambo ye bwavunula mu byonna ekisinze okunsanyusa kyekyenguudo era nkoko mweru mwagadde nnyo kati ngenda kwogera ekigambo kye mugenda okutya waliwo meeting eyatudde sijja kwogera mwabadde mwani nejja kwogera muntu omu ezo mwabadde mama Kadaaga era byonna bimulabye awo bigendedde mu maaso ebyo abadde ku remote Kadaaga abadde ku remote awo kyogamba yakikoonyemu nze mbabuulira genda okinoonyereza kubanga engeri President Museveni yayogeddemu azze nga abadde akyetegekedde nze nkugambye Kadaaga mama Kadaaga abadde ku remote awo nze olulengedde president tomanyi nkoko mweru nvanfe wa mama Kadaaga tiimu kitegeera kati otegedde kyengamba era mzee yabuze wali nti ani agenda okusobola okunvunulira nnyo ebyama ani agenda okusobola okunvunulira misinde era naye abadde stede olabira ddala nga kibadde kiyekyo abadde akimanyi kakati nkoko mweru wenda bwayogera ng'akoona ku luguudo lw'ebudondo nga wali obuyinja bweyongera n'ayongera paka muli ontegedde obuyinja bweyongera nyweza kubanga bulijjo aba neza okulaba president kuba MP bemanyi bamanyi ennyo koko mweru sirowooza ati amanyi ekyawo koko mweru ayingidde atya mu ddiiru eno naye kati baaba ekirala kaliro ekiri eyo endulu zivuga olulamogi lwerukubye wali Uganda yonna naye olabye ekintu kino because omukolo guno gubadde live ku television ez'enjawulo ku maradio ag'enjawulo Uganda yonna naye abantu bakitegedde abamu of all people nkoko mweru abaana babadde awo ku benchi nga beetegese asiimye nno munange tuba tuli awo ngolo n'atuuka sooka omuwulire ebintu bye naye ebintu byona nizo omuvubuka gwe baata alijja okujja mu nsi yoona okuwa obudulizi nti mu Uganda batuluguna abantu. Mr. President ndiniiwe tujja kujja njawo obujulizi ndidi ebintu byona opposition bye bakola. Mr. President nsaba security erijja okunambaku okunkuma kuba ebigambo bino ndibyogera nti bannamawulire ebintu bino boona gye bali bibona. Mr. President drone dobona editwala abantu drone edo dibamu abo opposition jako lwa jako kamale nenda kwogera nyiwe njabukobera ebisingako kuba wandi kino ekiseera ekyokukobera ebigambo byonna banange mutulekemu alinze lwaleero abo ebintu ono byayogera abaddeyo ku mukolo naye
oyo abadde ku mukolo wa mulezi nayogera ebigambo ebyo drone kakali bwe nkuba eddoboozi lyono nenkuba n'erya mwesigwa gwe bayokya paasi ng'ogatta olabanga bigatta omukulu Felix Kulaije abaddewooko abaddewo omukulu Felix Kulaije si yalina oli owepaasi yes ati kati ono kyemwagaddeko omwana ono ekisogambi yafuna obuzibu ku magulu ge oluseka alukubye bulungi bakirete kati waliwo yakimulukidde temutule ne bamuwa n'akazindaalo Programu ya evening drive ya nakuyamba